Wisdom the Kaye. queen of culture music. Listen, Wisdom Kaye. Njagala, oyimbe chorus y'oluyimba lo. To God, go be to God. You are the only one I know. Just go be to God. Go be to God. Go be to God. You are the only one I know. Globe. Glory to God. Go be to God. You are the only one I know. Just go be to God. Go be to God. Go be to God. You are the only one that. Gee. Wisdom. Does it? Omukutu CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanizaako yonna gy'otulabira nti weebale nnyo weebali ddala kubanga ate osubscribinga okusharinga show zange ez'enjawulo ku mikutu gyammwe egy'enjawulo mwebale nnyo mwebali ddala nammwe abagenda maaso n'okubanga musharinga show zange ate ne mubika logo zange ne mubika enamba zange ne mubika biki munnange abaana bazibu omwana ali muko show agisanze ku mukutu gwo n'agijjayo n'agenda n'aziba ennamba n'aziba logo n'akuziba n'akuteekako emoji mbale n'ogamba migo okitegeera n'oba bandipoting ka account ke bakazibe. That is bad. Bw'oba okozesa waaka w'omuntu mu sseemu waliwo kye bayita moral rights nti neeruba luyimba bw'olukuba olina okwogerera luyimba nobyakajamba kati omuntu ataddemu kakati olaba ALLANCRUZ gye tuli obudde bwo enkuba ezze olina okuba kati mwe baana mwekamba buli abakwata waaka w'abano kati nga bano ba ALLANCRUZ abakyalina ekisa one tekirina kye kikuggyako okulekamu essimu ze na buli kimu kye. Nze nyina page ya Facebook naye kati olaba bino ebintu bye twatandika tebyalimu nti oli asobola okulangirako oba kye naye bansaba anyway neyansaba nga kanasitegera luvanyuma nti kiri mu kinaye nenga wolo TV ezimu ezigendako which is nange kimpa kundi ki kati nobera lwakwa musumba mumanyi watandika overnight nga batayako bastumingako live on my page musumba Tom so naye sisobola kukeera wadde nze nakkiriza nenkwata nga ekintu kiyitawo nti bagita oba Christian Fellowship Church nenkiziba n'okiziba okitegeera so that is bad era muliwo ndi kubanga ate baba balaba bwe munaabisiba nze nje kukakono Alan balipotinge channel za okay tuli proudly by Marus Bridal Center bano bagamba nti Marus oyo njagala omuwa ekyobuzira bw'omwaka yayamba oyo omwana Suzi ye mchala omuzira w'omwaka gwennyinza okuba nga atembumuwa naye nga temwerabya Marus Bridal Center gamba yalese offer empya abogendayo ne miliyoni zo 2 ajja kuba nga ate akuwa gw'omugole engoye 3 za bwerere awe metron engoye 3 awe abagenda okubuuza nabo engoye za mirundi 3 kitegeeza gende wa Marus Bridal Center ku Canet Plaza osobola okuba nga ate wefunya gomese z'omulembe mishana na bitambala onyume kubanga ezo engoye zoyogerako ozipangisa zokka olumu teruka wansi wa 10 oba 8 ate wangamba 3 anakwasipensi kye 3 kitegeeza omugole waba agenda ofuluma emirundi 6 already akwewuddeko emirundi emeka 3 ne metroni wo naye nga kwali n'abagenda okubuuza abawala bali abajja okitegedde se namba weeri waggulu awo wano waggulu wano bw'otunula ye ya Marus Bridal Center ndine Kaye Wisdom omwana w'omulaalo naye Kaye weeyagalire mu kibuga Kampala atugezaako nti nga tetunagenda kitali nsanyuse nno okulaba si gwe gusoose okubeerako ku sho gnomwagala Alan iwanziganga booti nga nze ku bibye oba ng'olowooza otya ng'olagawono gaali ku story omanyi Kaye waliwo oluusi lw'ogenda political ate nze politics oyo simumanyi simugenda ne ŋŋamba Kaye kati Kaye tugenda mukola tutya Kaye waffe kati nno kankubuulire nze saasooka kwogera ku politics nze nagenda ku radio Pastor Serwadda nga nkola 3 hours ekiro kati era wojja kibuze bugembe nenwana nnyo nze okujja abayimbi ba gospel makanisa g'abalokole okujja nze Jempita Marketplace okuyimbirako muki abona ba Leviction babita papa munsi muje muyite ensi nze nno nsooka okulaba nakulaba ku National Theatre waliyo olukuŋŋaana waratulani na Ugandan music simanyi biki ng'olina minisita gw'otambula naye omukyala minisita kyoyo Peace Mutuzo weebale kati awo wentandikira okukulaba basobola n'okwevuma namulabanga mu State House nga kawala kato kalungi kanafuuka minisita n'agejja bw'ati kati bwe yajja n'agazaako kukola ebitaliiyo naye byonna nno mbikola ku bwereere
Wuma nze newunya bano bafina abagirimu munange bagituukamu fe batulabanga abatali wewe walinze wetandike okukola 2017 eyo ate na before Bobby Wuma etandikira wa si crafters Lusini Judith Babirye Silver Kyagulanyi ne Bobby Wine bakola olukuŋŋaana ku Africana nga bagamba tukoze tutyo omusajja ono wasula bayita ne guy yali akola mu ministry ya gender kwa gender yetwala art industry kati Judith Babirye bwe bageya nankubira essimu bwenzi nejja buzine bagamba balamusizza nensika akatebe okutuula Lusini nanga akavuuka gweyagala kiwano ko Judith Babirye oyo bamuyita kaye Wisdom mulese muwulirize ku bye muŋŋambye wano bye mwagala okukola oyo ajja otuyamba ko Lusini sebo mama Babirye sirika wamma muvubuka tambula ogende odde kati ng'eyo musituka ngenda Bobi Wine ampita agamba mukulu Lusini Babirye ono engeri gyayimba ne Katonda bwattu yakyogera gyayimba ne Katonda bw'aba aleese omuntu mbadde nsaba tumuwe eddakiika 3 obezi ku kye twogerako tulabe oba atugasa naye tusobola okugoba omuntu ng'ono amuleese ne tumumisinga kati ntuula ne bampa eddakiika 3 esooka emu nga bagenda kuŋŋamba kye baliko ne bakiŋŋamba Silver Kyagulanyi kiŋŋamba mu ddakiika egi ne bampa eddakiika 2 okubaako kye njogerako 2 ne bannyongera eddakiika aga Lusini n'agenda n'aŋŋamba olyaki onywaki nga kati omusajja yava mu ministry ya gender n'abagaba bw'ati 1 nga olwo ne bakuŋŋaanye bagamba music takyafuna tuulya UPRS collecting sente tezituwa what can we do omusajja n'abagamba ebintu ebyo 1 mukole association ekyokubiri muyingiremu mufuke abamemba ba UPRS tuvaawo nzira mu bankwasa omulimu gw'okukunga abayimbi bajje ku National Theatre tukunga abayimbi bajja ku National Theatre first time ne Kaweesa ajja tuyise bawasula baani Westside ali bebe kulu nga netaga Chameleon ya Verwana nanga nzija obu yavuga atya nga wakuba simu era yatuka kusanga 6 n'atuula nga manyi wemba ne Bobi Wine ne Chameleon bebe kulu anatusanga nga sagala muleta abasolo okulwanagana oba something nga nze coordinator achera nze nali emusinga bazaawo katola nenga ntambula ku kintu eki batuga tufuka member ba UPRS to grow association kati awo Bobi Wine afuluma wabweru ye yafuna empapulezo okuyingira okuba member ba UPRS atandika buli muyimbi amugamba wandeeka wano tufuuke bangi mu UPRS leero oyo musajja tumujje kubanga lyeteeka yali CEO kati wasula akigwamu ajja wabweru agamba mu paper plaza wabera wakacyankano bamudusa buddusa okuva ku National Theatre bayita police Kaweesa ajja kati eyo ekyokuyingira okuba ba member ya UPRS ne kigaana nga wasula n'atugaana nga amanyi singa nyingi z'abayimbi of course we mutuulanga abayimbi mwe basekoda mumujjako ne twembarking okukola association kati awo twagamba okujja ku National Theatre kumbe wasula ali mugezi yali atula ku board ya National Theatre batuyitira right police bwe bagiyita Bobi Wine ankubira ngamba kaye omanyi kubidde Katolwa magamba abayimbi bonna bagende ku theatre ya Katolwa Royal Theatre bagenda tukubira wawa amazi no si Bobi Wine Geoffrey Rutaya nga yaga bagenda tukuba Wisdom abaana bagenda batta nga babana mwenna tutambuze na bigera tuyite ku Royal Theatre abayimbi no balaba era batayaka nkofira gloves gundi emmotoka bamwe bazire sawa nga batambula Bobi Wine ankubira angamba kaye mpuliriza bulungi bwe tuvaawo ne tugenda ku theatre eri ya private eyo ya government tubeeraawo baba tukuba koleki kibala kibanda oyo lukulo gyayina nze njimanyi ne mugamba nkwegayiridde bana abasajja bayiye right police nange batidde butulisi kunkwata nenda bagenda kola ki kunkwata olwo police bali right police banetolwa abantu nde banetolwa balaba ni gwenjogera ne kati kye nakola nga ngatta bwenti ku simu zino zetulina nga yagenda obuli Geoffrey Rutaya ayogera kwawe namugatta nga mutadde conference call nasoka kunyonyola Geoffrey Rutaya ngenda kuteeka Bobi Wine ali kuli nenyamba ngambya nyombesa kati agenda kuli Geoffrey Rutaya ayogera nga ate kati atono yani Geoffrey tatubawo koye kibanda mpuliriza dega ngogenda ku National ku Royal Theatre kati naye bagenda ku Royal Theatre nze ntuukayo ku sawa 10 nga bantadde mu kadugu ku CPS Feba tusibidde endongo ya wano era kyobola abawuma bwe bakujerega ne bakola bitya kati wuma nga tenajja olwo Bobi Wine atunudde nti omanyi UPRS wegana tukole ekibiina of course waliwo ebyajjamu kati raft kati ne baddamu okumpa omulimu ntandika okutambula mu bayimbi bana abanene ngamba nnyonnyola
tuyingire mu UPRS oba tukole ekibiina kati awo ngenze mba ready yawo kati okumubriefinga Katonda atuyamba tujja ku rafters awava Save Uganda Music Chameleon asitandika lwaki rafters naliwo kati rafters si eyo mugenzi radio we yasikia sendi akazindalo kati awo Chameleon lwaki atandika group ya Save Uganda Music ye nali namunyonyola dda ng'okwata omuko omugwe muri Bob Wine ne ba Judith abire kali akakiko ko walaba akaliko Rusini Silver Bobby nga batudde n'omukungu wa ministry kati nze bampadde omulimu ngendenga era nagenda wa Dr. T yangamba namusanga studio yengeri ango ku CBS nanga wisdom wakajja mu ndongo tosobola kugatta bayimbi nkubuulira kakati ne Bob Chameleon ye yakitegeera. The only way is to get leadership. Kati ye achita Save Uganda Music mu WhatsApp. Nenge ikigendera penatu chimanyi behind is to make an association. Nga nagenda da ewa Julius Chaze. Ne babirye okumanya Julius Chaze yatusumbwa nnyo kuyingiza mu Save Uganda Music. Oba mwechi association whatever you can call it. Nayita ne research nga tuli awo Julius Chaze musajja no mukalubu. Mr. Chaze. Julius Chaze yesenkulu wa Swangs Avenue. Twajjanze ne babirye. Waliwo abantu badidde sente zaabwe nkawo ne baziteeka mu kintu nga tebagala kufuna gwe nalaba babiri kati babiri yanyambanga okunfandinga Bob Wine yampa amagezi musajja wagenze eno wayogedde ki ono mugambe bwoti kati ngenda ku Swangs ne ngenda ne babiri nga mmanyi ogenda kusanga omanyi Julius Chaze alinga abangereza akutunya bwati nga tutanayogera naawe kati nakupima kyonna kyogenda omuga Katonda akuyambe oba yakupimye nti oli ku low status mu dakiika emu ba sekendi asatu yogera bya magezi otherwise byogenda okugatagenda bitwala according to your appearance kajjukiro ze maaso ga Julius Chaze akutunidde bwataga who is this guy kati nze ne babiri amunnyonnyola Julius n'atugamba bayimbi bya Swangs tebeetaaga ebya IPRS ebigundi bitya kati ngenda okula Julius atulemeseza nfuluma nkubira research mzee soko jotiyame kwa abo bano research ajja nkubuulira fe tuvudde n'ebibiina n'endongo nga tetulina kitwagala Misa asema kulajja research obeegatta ne babiri be baakakasa Julius Chaze okwegatta ku mugendo gwa fight kyovola we tulonda Save Uganda Music gwe twalonda ng'omukulembeze era yajjawo okwogera nga twamukuyegadda katasovu wisdom kaye bosanga bafina ne bakujerega n'ogamba bano babaddewo lwasalenga ayina ki sente so Uganda ina ekintu muganda wange alani olaba mwe mwina kye mugase ku entertainment industry zinalabanga interview ate nga zinyumira waliwo watukolera zi interview za King Saha kati interview ezo abamu tebazitegeera olamanyi music we Rwanda mulaba abaana bayimba bulungi naye omanyi lwaki aganya okuvaayo lwansonga balinga balokole music waba tali mu ntalo bali awo bonteri kati temusobola kuvaayo omanyi lwaki Tanzania ekuze okusinga Uganda ti industry ya Uganda we yakulira tewaliwo mateeka gano ga Computer Misuse Act chovola banze eyalileta namugamba ngenda kwesimbako wolileta ku MP era itondikero kumputa MP2B nazaliwa Kampala abambaze mbuzi actually twali ba neighbor ne Muhammad Nserek nakasero somedde nakibo bulunga batuzika kawala kyechalo era we bakuzika twakajja wa malalo jajja wange bamuzika kasubi mu nyumba kwa banzala bambejja wisdom okulide ku kibuga bazimbye park empya twasambira ngo mpira of course nganja nenda abaganda bange speak hotel kyali kiyumba ku park empya basoka kuyiwa otaka it was a swamp area nga bayiyewe taka kati nga nzijja ne baganda bange n'akagali ne basamba mpira nganze sobola kusamba bali bakulu kati nga nenganze bampa sente kukambi ntandika okutegeera anti kale wotandika okutegeera actually kangugambe kekyama mama wange andeeta tandika okutegeera mu nyumba nga tulina waliwo abazungu basatu benasooka okulaba nze okutegeera okumanya nga mu nyumba yaffe mulimu abazungu basatu kati naye nga mbayita maama kati ate nkitegeera abazungu nga boyita maama olonga maama wo muyita otya mama waffe yali mukambwe oli omukyala abazungu bali bazze kukola kyewa kati waliwo abasawo kye bakola ola bana abasawo bayita without borders kati abasawo abo mama wange asomera bweru ne jjajja wange one of the first doctors b'amagumba kakati
Mama wange ayene mikwano gy'abazungu wano nga bakola bayita na mirembe. Abazungu bangi nnyo abakola na mirembe waliwo n'omusajja oba agira amanyi. Mama wange yali akulembera ddwaliro ly'e Muduuma ng'ogenda Mityana nga yali kulembera nga taata wange anzaala akulembera post office ya Mpigi. Mama wange naye nga wa musirikale. Kakati beekwa era nagamba mama wange yali akulembera ddwaliro ng'ate musirikale. Tubimanye bya Museveni. Kati era nategeera lwaki beekwana. Nalaba okuva e Mpigi. Nani abeekwana? Mama wange nabuuza oli yabeerenga Mpigi yeekwana ate nono omukyala. Mama wange nategeera luvannyuma ng'e Mpigi oyina shortcut gy'oyita n'ogwa ku Mityana. Kati ddwaliro ly'e Muduuma liri awo. Kati taata wange ndowooza balwalanga nga wali twali ddagala nga bayitaawo ogwa ku Muduuma ndowooza ne beefuna. Wisdom Kaye omwana w'omulaalo ye mbadde wampunzike mbadde ku kiri kyobadde omubuuza nti wasambirawa. Kati kankubule Shimoni temulabye Kampala enyuma. Nze sobola kugula bintu Nakasero kuba buli wengendayo nsobola okukaaba. Twagendanga Nakasero nga mulimu n'abayindi abatunda. Kati woolaba mulimu enswera, mulimu muyikita fishes ente zijira Kaudanga. Ye kaudanga. Kaudanga. Kati nze sobola kubanga nze ndi prone immune ya nze ngende ebweru mba okay. Newe ba winter tusobola kumpa na ddagala. Buuza nina muzeyi wange abeera Netherland buli ngenda nga summer etuuse. Netherland wakagendayo emirundi emikojogerako ng'agenzeeyo ebbanga lyonna lyobaddewo. Nakatambula ensa 2 mwezi 24 kye bayita Schengen luli twatambulanga by'amasaka. Netherland tebakubuza. Nkugambye era nze Germany sibira mu kalina mu nyumba. Netherland muzeyi wange alinanye kisaawe bamumanyi ali. Ayira kisaawe kya timu ki? Nedda kisaawe airport. Airport bagita batya? Bagita batya? Sili. Ekigambo si kya luzungu wadde bagita Amsterdam simanyi bitya. Naye ekigambo kiri banange nkyerabidde. Ali ku street ki? Presidential Avenue. Ku ye street gyaliko. Iwolungi nnyo. Nze sibira yanko mfulaati. Ekyegezo oli mwana wa mugagga. Kuva butonga mulinawo. Nze nina ekintu ntya okuwehayiriza. Mama wange we yafa nga ndi musinia free. Musinia wano kuva musinia wano nga nsula ku Right Hostel erinanye Road Movement Center. Era nze nali simanyi nti hostel abantu basobola okusula abasatu mu room. Nze nasula ng'omu nga nze wakabi gojja obuuze muganda wa Irene Namatovu nga ndi wakabi. Irene Namatovu mukyala wa Geoffrey Rutayi yali mukwano gwange. Nze nali mukulembera mu kwaya. Nze nali boss wa Irene Namatovu mu kwaya. Kaye bw'ogamba nti gwe wali okulembera Irene Namatovu mu kwaya naye ng'ate ennyimba zo bwe nziwulira eza gospel ze wayimbako ono muwa award yiri eyo giraba endala yamenyeka. Oluyimba lwange lwe bayita bwenzijjukira ojja ddukubakaawo lwawangula pop song of the year okusinga olwa Jackson Nyonjo. Mawadi ki? Oliver Award zali mu Serena. Zile za Edwin tumusimaza oyo nga asobola okuwa award nga byoyimbye tebiriyo. Ekyokubiri ne banonda kuba new artist. Twina Albert n'alya n'alemererwa n'okujja ku stage okujja gundi award. Why? Babugembe bagamba no. Eyo category omwana omupya yoli. Nze nali new nga twina abaddewo emyaka ng'ena nga nze new. Abayimbi kataba kule abatulaba abalungi munoonyeko ku YouTube channel ya Wisdom Kaye oba munoonyeko ku nnyimba za Wisdom Kaye. YouTube channel yange eri bweti Kaye Wisdom Official. Oba yimba mu ku luyimba lwo. Kati oyagala kunyimbisa nga bano bayimbi bemujoga nti omulese muyimbi gwe omanyinza okubanga nze chairman wa Irene Namatovu. Wisdom Kaye, the queen of culture music. Listen Wisdom Kaye, njagala oyimbe chorus y'oluyimba lwo olwo lwakuwanguza award. Kakati omanyi ebintu ebyo sibyagala ebyokuŋŋamba nyimbe mu akapera era binkola obinga mubigambye abayimbi. Omanyi okitegera mpulira nga munkoze bubi kwa kati bwe najja wano okuyimba kale kagenda katya akayimbako kagenda katya kulwa abatulaba akayimba kalungi nnyo ka gospel. Nedda kayimba kagulo nze zange siza gospel omwaka guli mukugwa. Nze zange siza gospel, it's inspiration music. Okay. Saga kunkanyuga mu church z'abalokoleza wano z'abayimbi. Tuwe mukatono. No, because you wanted
naye nze sibikola bwe nzijuukireyo gye yanzija okitegedde bwe nzijuukira obwavu bwe whatever oluyimba lwalwerabya Wisdom myaka mingi tulina Wisdom kaye tugezaako okulabanga omanye ebyaddala kinkola bubi omuyimbi omugamba nti yimba mukuba nkikuba nnyo njagala kuyimba nga nkutte kazindaalo nze naleetanga backline ya Africa band buli lwakuna ku Little Flowers nga tukuba live music ng'aba gospel artist Levikson yagamba oyimba malobozi ki Levikson waliwo kye bayita batya si vox plano auto or something waliwo omuntu ayimba eddoboozi nga terigwa mu maloboozi bakita BAL balista not balista naye ekigambo kiri awo nga eddoboozi lyo liri awo you can't give it to auto to ngali ng'ono ogamba air ng'oli wayimba towulyanga soprano towulyanga ki kati ate nno gwe bw'ogenda ku Facebook page yange nasemba nze kuyimbira Hong Kong mba China Lindako Wisdom wayimbirako e Hong Kong nina albamu ya Luzungu Luzulu na Luswahili wayimbirako e Hong Kong na Australia jobuze copyright olumira nga nkatrizing copyright Hong Kong babuuza batya Hong Kong munne bangereza boogera Luzungu ebyo biri China Buganda Hong Kong mweje mugenzeemu emaze kudda China fe gye twagendangamu nga bangereza gye bagivuga omuhongo Kongo omulaba na nyambala nandabika wasoma dinga paka nkade bagiwamu taka kati ate bayirawe kubanga ongambye oluzungu lugambi nze natwalako wa Sasha Brighton Sasha Vibes okola nga yakajja ne mu oluyimba nanga Wisdom n'oluyimba siruru nga luyimba lwaki nga oluyimba oluzungu nangamba nemuga lwaki nanga tosula kuyimba boti kitekisa Wisdom oyimbira ddala oluzungu kati gwe musajja oluyimba olumu waliwo bali ababuteekayo obwekisiru naye oluyimba olumu ku zimu ze natambuzanga kati kankukale glory to God, go be to God, you are the only one I know, just go be to God, go be to God, go be to God, you are the only one I know. Glory to God, go be to God, you are the only one I know, just go be to God, go be to God, go be to God. You are the only one that gee. Wisdom. Does it trust in God that like Mount Zion? Wisdom. Uganda ogiyiyiza. Tuli ku mukono CRUZ exclusive. Tulina Wisdom kayo omwana w'omulalo. Wisdom. Nga tukyali awo. Ate kati Tanzania. Oluswahili. Ebina tuwanda wenda tendi. Na Mungu akiwe kwako. Na kuna shida yote. Ayaya gwe. Natamani kuwa kwa gwe twakubanga music sagala kumalirayo. No, sagala wombiyimba mba emotional nnyo mbanja kudda mu bidongo ate kakati gwe tali muyimbi asobola bigwira bwatyo nekati nze lwakubanga actually gwe channel yo gyensoseeko ogamba kino abantu abamu naddira oluyimba lwange kubanga twabeeranga ali mu studio nga luwo omwana ebya YouTube nga byakajja n'akanyugangayo obuyimba bwe tutamaze naye Hong Kong bebabuuza batya mubamu aboogera oluzungu yes naye mubamu aboogera oluzungu nze be nali mba luzungu mbuuze ebyemmanga gyenkulaba ojja kunjani show kati kozi mugamba mmwe show kati mwe bali bagwira scone Wisdom